Omukolo gw'okusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Muto Owookubiri ku Lutikko e Namire gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Okubulira kulemeddwa Mupiika wa Lutikko Fesito Kalonje ng'asinzidde mu kusaba kuno neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawali Ssaabasajja Kabaka. Nga kwebaza Katonda olw'emyaka 25 nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atudde ku nnamulondo alamula. Yennyamidde olw'ebikola by'obutabanguko mu maka naddala obwenzi obususe mu bafumbo nga kati omuzadde okukakasa omwana we alina okusooka ogenda ku musaayi. Leero wano mu Uganda bw'osanga omuntu ng'azadde abalongo nga babiri taata we mulala ne Nakatu taata we mulala. Kiri wano omuntu okubeera nga okukakasa nti omwana we balina kugenda mu nyuma kukebera musaayi by'ebitesi. Olva asabidde Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka Katonda amukumi emyaka emirala kafukunya. Twegendereze kuleme okugwa wabula tuwanda ennyo masajja nga tusabira bulijjo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda etabyotabyo yaffe. Obubaka bwa Katikkiro busumiddwa ku Mindirwasa nga yamyuka Sipiika wa Buganda mweyebaliza gavumenti ya wakati okuzza Obwakabaka emyaka 25 egiyise n'akulisa omutaano okutuuka olunaku luno. Tusaba Katonda ensi yaffe etereekere wamu n'okubeera Kabaka waffe buli kiseera asobole obulamu bw'Obuganda. Ne bannaddiini nga bakulemeddwamu Reverend Robert Nsisi Muwonge ku kkanisa ya St. Peter Kawempe Kisoolwa bayozayozza omutondo okuweza emyaka 25 ng'ali ku Nnamulondo. Olunaku luno twaluteekateeka nga tuteekateeka ensonga eno eya Jubileewo nga tugenda okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 25. Bakoze bulungi bwansi mu bitundu eby'Ekawempe ne mu Butale ng'abantu babibaza olw'omulimu gwe bakoze. Tweyanzege mugumeno gw'omutima gwe mulina temujjanga okwo. Nga tweyanza abantu baife bano ab'ekkanisa okwidde okutuyonda mu kitundu kyaife kye tukoleramu. Bo abakyala bakubiriziddwa okutambuza ekigambo kya Katonda bave mu by'okweraguza. Byogedde Omusumba Media Lubogo okuva kkanisa ya Katwe Matters Church mu Kampala. Ono yakulembeddemu okusaba ku kkanisa St. Paul e Besaniya empigi ku lunaku lw'abakyala ab'obusumba bw'Embala empigi. Ono akalattidde abakyala okunyirira Katonda bave mu byakalogo kalenzi. Ssentebe w'ekibiina ky'abakyala ekya Christian Women Fellowship Rebecca Bulegasi y'abakyala banno okwekwasa omutonzi lwe bajja okuwangula ebizibu byonna. Mucyo nkubiriza abakyala babuulire enjiri bamanye Katonda batwale obuvunaanyizibwa babeere n'okwagala nga Mariamu kwe yayagala Yesu. Yombako omukyalo w'Empigi Sara Nakawonde temulanda si abakyala okuwandisa ekibiina kyabwe ku disitulikiti basobole okuganyulwa mu nsimbi za gavumenti. Tubiranga mwewandiise ekibiina kino mwakiwandiise bwe mba temunnaba nakyo tukirowoozeeko ekyokola kye ekyokuregisitalinga wali ku disitulikiti kubanga sente ezo bw'onoba toli regisitali tojja kuzifuna. Ono abawadde emitwalo 20 bongera okwekulaakulanya n'akulira emigabo ga mitwalo 5 mu kibiina kyabwe.